والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjuvu agatalimu bukendeevu bwonna, ebbanga lyonna nannyini kutendebwa nago yekka yeweekitiibwa Allahu Rabbu al-Alamin. Tumwebaza Allah nate okubeera nga akyatulekedde ekitonde bulamu. Kitegeeza tukyalinawo chance erongoosa wabadde wagaanye, nga twegayira Allah atusonyiwe. Saate era tukyalina chance eyongerako ku mirimu eginaatugasa naddala nga tusisinkanye Allah. Okwawukana ku baganda baffe Allah be yajjuludde jjo oba be yakajjulula kati, bo eyo chance tebakyagiina, Allah agibajjeeko. So tetenkanya okulaba obudde obwo bw'osigazzaayo bw'otalinaako garanti bwenkanankana butya, okoze otya okubweyambisa nga ennunuzi gy'oli. Oba kisobokera ddala biidhinillah olunaku lw'osigazzaayo oba wiiki okufuuka ennunuzi gy'oli biidhinillah, n'osisinkana Allah ng'akusiimye. Saate bw'ona obuzannyiramu obudde obwo busigaddeyo, Allah agenda kukubonaana ebikulembedde n'ebijja. Tumuwanjagira Allahu azza wa jalla kama hadana lihadha ddiin, nga bwe yatulungamya eri eddiini eno, atuteebesa okukola emirimu mu butuufu bwagyo nga bw'agyagala era ng'omubaka alayhi ssalaamu bwe yagisomesa ne basahaba radiyallahu anhum nga bwe baagikola. Tumwanjagira Allah nga tumusaba eggwanga lyaffe ino Uganda ayongere okulitebenkeza, ku lw'ensonga eggwanga bwe libeeramu eddembe, abantu babeera basobola okusinza Allahu azza wa jalla mu bujjuvu bw'okumusinza. Baba basobola n'okusoma eddiini yaabwe biidhinillah. Olwaleero ne chance gye tukyalinawo tugyeyambise biidhinillah, ate tugattire wamu emikono gyaffe okukuuma eddembe lino n'obutebenkevu. Ku lw'ensonga al-amnu wassalaam la yuqaddaraani bishay'in, obutebenkevu n'eddembe mu nsi tebigeraageranyisibwa na nsonga ndala yonna. Batuli bumu. Olwaliro baganda baffe abawangaalire e Gaza be basobola okukubuulira ekyo. Baganda baffe abawangaalire Syria be basobola okukubuulira ekyo. Baganda baffe abawangaalira mu nsi ezirimu dduka be basobola okukola ki? Hatta ne swala okugisaala obusaazi babeera mu bunkenke eneggwako nga omuzinga tegunnabakuba. Tusaba Allahu azza wa jalla abateerewo obufulumiro, ensi ezo ziddemu zibeere nga oboolyawo zifuna eddembe lyazo, n'abantu baddemu okusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza nga tewali kutya kwonna. Saba Allahu azza wa jalla asookusaasana emirembe ala man jaana bihadha ddiini walhuda, kwoyo yatujjira n'eddiini eno n'obuluŋŋamu, naye nga ye Muhammad mutabani wa Abdullah, ava mu nnyumba ya Hashim, ava mu kika ky'Abakuraishi alayhi salatu wassalaam, saako ne bakyala be ummahatu almuminin, bamaama babakkiriza
ne basahaba be abawangala naye ne bayimira naye mu buli mbeera yonna okubeera ng'olwaleero bukya ng'oli musiraamu. lawla Allah thumma Muhammad wa ashabuhu, taba Allah oluvannyuma nabbi alayhi salaam ne basahaba be kaweefube gwe bassaamu n'obugumiikiriza bwe baalaga, muffe mwandibaddemu bajjooni. ne wali weebuuzizza ekibuuzo nti bulamu ki bwe wandiwangaaliddemu senga bakuyita Catherine, senga bakuyita Peter, bulamu ki bwe wandiwangaaliddemu amakulu nga toli musiraamu? Siraamu kyengera ekitageraageranyisibwa nakyengera kirala kyonna. Hatta abatali basiraamu bakikkiriza nti kyengera tetulina. Naye ekisinga okuluma kwe kubeera nga abasiraamu tebamanyi nti balina gold mu ngalo zaabwe. Tusaba Allah atukumire ku ddiini eno, tumusinkane nayo, era tumusaba atwe ebifo ebyagulu mu jjana mutandikwa nga tatubaze yadde okutubonereza. Omusomo ogwampeereddwa gugamba shuruutu la ilaha illa Allah, obukwakkulizo bwa la ilaha illa Allah. Katuli bumu. Ekigambo kya la ilaha illa Allah, man nataqa bihadhihi alkalima, omuntu ayatula ekigambo kino, oba tuli bumu. Omuntu singa aba abadde mu kristaayo mathalan, oba abadde mu yudaaya, oba abadde musinza lubaale, oba tuli bumu. famanna Allahu alayhi bil islam, Allah namugonnomolako obusiraamu, n'ayogera ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah, oba tuli bumu. Yasiru biha musliman hukman, bw'ayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah, oba tuli bumu, afuuka nakyo musiraamu munnamula, oba tuli bumu, afuuka nakyo musiraamu munnamula. Then senga ayongerezaako empagi z'obusiraamu ezisigalidde endala ennya, olwo nno n'afuuka omusiraamu haqiiqatan, ajjudde owannamaddala. Batuli bumu. Ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah hiya miftahul janna, hiya miftahul janna, kyekisumuluzo ky'ejjana. Amakulu aljannatu mughlaqa, ejjana nki nsibe. Anajja n'ekisumuluzo kino yagenda okuggulibwawo agiyingire. Kisumuluzo ki? Ekya la ilaha illa Allah. Wahab bun Munabbih alayhi rahmatullah bw'atyo bw'agamba, naye n'agamba nti teri kisumuluzo kyonna kisobola kubeera nga kiggulawo ekkufulu okuggyako ekisumuluzo ekyo kiba kirina okubeera n'amannyo agakwatagana n'ekkufulu eri, oba tuli bumu, kiryoke kisobola okubeera nga kigiggula. Wahakadha qawluna, bwe gutyo bwe guli ekigambo kyaffe anna la ilaha illa Allah, nti ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah hiya miftahul janna, nti kyekisumuluzo ky'ejjana. Okuva bwe tugambye nti ekisumuluzo tekiggulawo kufuru okuggyako nga kiina amannyo agakwatagana n'ekkufuru eyo, kitegeeza ne la ilaha illa Allah laha asnaanun, eyina amaki? Amannyo. Oba tuli bumu? Ng'amannyo ago geege ekisumuluzo ekigenda okutuggulirawo ejjana. Anajja n'ekisumuluzo nga kiina amannyo gano, bwe bagenda okuggulirawo biidhinillah, nabo nga bwe bukwakkulizo bwa la ilaha illa Allah. Gwe musomo
gwe bampadde. Tugenda kunokola, tugenda kwejjukiza obukwakkulizo buno nga tujja mu kitabo bakiyita Ma'ariju al-Qabuli bisharhi Sulami al-Wusuli ila ilmi al-usuli fi at-tawhid, ekyawandiikibwa al-Shaykh Hafiz bun Ahmad al-Hakami biidhnillah. Tugenda okulokola obukwakkulizo obwo, so biidhnillah ayina ekitabo ekyo ekitundu ku bye tugenda okwogera ajja kubeera nga biidhnillah abisangamu. Ahmad al-Hakami agamba bw'ati: bwe yali atunnyonnyola obukwakkulizo buno omusanvu yabuleeta mu foomu eya abiyat. Watuli bumu? Agamba wa bishurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi'u qailuha بالنطق إلا حيث يستكملها العلم ناتانديكو بومين العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bebukwakuliza omusanvu biidhnillah bwe tugenda okulaba olwaleero mu daruso eno ey'ekitiibwa etegekeddwa baganda baffe bisaba Allah abeere nga abongera ebirungi aba Rawda Islam Media. Naam, obukwakkuliza omusanvu akasooka sooka obusse wansi insha Allah, oluvannyuma tugenda kima kamu kamu biidhnillah. Ekisooka al-ilmu, ekasooka. Akokubiri al-yaqiinu, akokusatu al-qabuulu, akokuna al-inqiyaadu, akokutaano as-sidiqu, akomukaaga al-ikhlaasu, akomusanvu al-mahabbatu. Byobukwakulizo bwa la ilaha illa Allah. Katugenda kutandika okukoona ku kakwakulizo luvannyuma lwa kakwakulizo okusinziira ku budde biidhnillah nga bwe bunaatutambuza. Saba Allah buteeremu omukisa. Kwakuliza akasooka al-ilmu. Al-ilmu ay bima'naha المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. Akakwakuliza akasooka oba erinnyo erisooka ku kisumuluzo kyaffe ekya la ilaha illa Allah kisobole okuyambana jja nakyo okumuggulirawo ekufuru eneeba esibye omulyango gwe okuyingira ejjana. Al-ilmu, okumanya, bima'anaha, okumanya amakulu g'ekigambo kino. Bima'anaha al-muraadu ayyi minha, okumanya amakulu agagendererwa mu kigambo kino. Nafyan, omuli okuwakanya, okugoba, okwesamba, okugjawo, wa ithbatan, n'okunywezaawo almunafi liljahli, ebijjawo obutamanya oba obubuyabuya. Barakallahu fikum.
العلم بمعناها المراد أي منها أي من هذه الكلمة okumanya amakulu agagendererwa mu kigambo kino nafyan kuba ekigambo ekyo kiyina empagi bbiri kalimatu la ilaha illa Allah laha rukunaini kiyina empagi mmeka bbiri annafyu wal ithbat kati gwakyogedde oyina okumanya amakulu agagenderwa mu kigambo kino nafyan wa ithbatan ng'owakanya byekiwakanya amakulu anaagasibwa n'ekigambo kino bw'aba anaakyogera asooka kuwakanya byonna ebikontagana nakyo agamba nti la ilaha hatha nafyu kuba kuwakanya ay la maabuda bihaqqin mubiriwo byonna tewali kigwanidde kusinzibwa mu butuufu nafyu jamii ma yu'badu min duni llah ng'awakanya byonna abantu bye bataddewo nga babisinza mu kifo kya Allah okuwakanya lubaale okuwakanya empewo z'ekika okuwakanya okusamira okuwakanya okuloga okuwakanya ebikolwa byonna ebikontagana n'ekigambo kino la ilaha ogobye lubaale yenna mu mitendera gye gyonna kiwanuka omugobye ddungu omugobye mukasa omugobye kibuka omumbaale omugobye bonna obawakanyiza la ilaha tebayina buyinza bwonna tebayina busobozi bwonna tebagwanidde kusinzibwa bwonna thumma tuthbitu almabudu bihaqqin oluvannyuma n'onywezaawo agwanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa n'ogamba nti illa llah okujjako ani okujjako Allah alilmu okumanya amakulu g'ekigambo kino kyova olaba omuntu senga asiramuka tumugamba ddemu ebigambo bino mu lulimi oluwarabu tumugamba nti omuwalimu oba omusiraamu yenna siraamu abakristaayo azaagala kusiramuka muwalimu yagenda omutooza shahada amugamba nti ddamu ebigambo bino mu lulimi oluwarabu ashhadu naddamu an la ilaha naddamu illa allahu naddamu wa ashhadu naddamu anna muhammada abdullahi wa rasulihi oba tuli bumu then oluvannyuma naddamu n'abimulaqqana mu lulimi lwategeera ng'amutegeeza amakulu gaki g'ebigambo ebyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi oluvannyuma n'abimunyonyola muki mu lulimi lwategeera imma luganda oba lunyankole oba lukyoli amakulu n'ategeera amakulu g'ekigambo kino nannyonnyolwa n'ekigenderwa mu kigambo kino bujulizi obusimbawo erinnyo lino erisooka mu mannyo g'ekisumuluzo kyaffe kisobole okutuyamba okuggulawo ekkufulu esibye oluggi lw'ejjana allahu azza wa jalla atugamba mu suratu muhammad aya ye19 fa'alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir lidhanbik oka omanye
okumanya okuviira ddala ku mutima alla annahu nti mazima ddala la ilaha teri agwanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa llahu okujjako Allah. Then ekyo bwe kimala okubukaana ne kituula bulungi mu mutima gwo, weetondere Allah omusaba akusonyiwa amadhambi agakulembedde. Okitegereka? Naam, Allah mu aya ina suratu Zukhruf aya 86 Allah agamba nti illa man shahida bilhaqqi wa hum ya'lamun. Illa man shahida bilhaqqi, abagenda okufuna okwensiima mu maaso ga Allah beebo abaawa obujulizi ku mazima, amakulu abaawa obujulizi ne bayatula n'ennimi zaabwe nti la ilaha illa Allah, teri agwanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako ani? Okujjako Allah. wa hum ya'lamun, ay ya'lamuna ma'na hadhihi al-kalima biqulubihim wa alsinatihim, ne babanga bamanya amakulu g'ekigambo ekyo kye bayatudde n'emitima gyabwe, so si kwogera bwogezi kigambo naye omuntu kyatakola ki? Kyatategeera, tekiba na makulu. Kiringa ekyokulabirako ekiri live kyenyinza okugamba oba kyenyinza okukuwa. Sheekhe, obadde okimanyi nti ennimi zonna abantu ze boogera mu nsi, nze tewali lulimi lwe sitawulira? Okuluwulira? Obadde okimanyi? Naye bwe kiri. Nze ne Sheekhe tewali lulimi mu nnimi bantu ze boogera mu nsi lwe tutawulira. Sheekha bwe guli naawe waliwo ze otawulira? Allafta alaik. Buli lulimi osobola okuluwulira. Omuchina bw'ayogera okola ki? Omuwulira. Si bwe guli? Omuwarabu bw'ayogera omuwulira. Si bwe guli? Omukyoli bw'ayogera okola ki? Omuwulira. Si bwe guli? Naye otegeera by'ayogera. Weewali eki? Ekinyusi. Okuwulira owulidde naye obitegedde. Kakati ekigambo la ilaha illa Allah, omuntu okukyogera oba tuli bumu, naye ng'alinga awulidde obuwulizi omukyayina ng'akola ki? Ayogera. Tekiba na makulu, naye amakulu gayiruddawa? Kutegeera kyayogedde. Yagenda okuganyulwa mu kigambo kino. Abategedde ekigambo kino, abakikkiriza ne bakyogera ne bakitegeera, Allah yabasitula amadaala ku duniya kuno ne ku nkomeero. Allah agamba mu suratu Ali Imran aya 18, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Shahida Allah yetandikirako, bada Allahu azza wa jalla bi nafsihi. Allah yewaako obujulizi oba tuli bumu, nazzaako abaawo obujulizi abookubiri bamalaika, wa thallatha bi ahli lilmi. Ekifo ekyokusatu yakiwa bantu bamanyi. Shahida Allah yawa obujulizi
annahu la ilaha illa hu, nti mutuufu bw'ensonga tewali agwanidde kusinzibwa butuufu bwa kusinzibwa okujjako ye. N'ensonga weeziri ayina obwongo obulamu obuli ku origino z'asobola okusinziirako okukakasa nti ddala yagwanidde okusinzibwa, takyewadde bwewi ekitende ekyo. Ku lwaki alladhi yastahiqu an yu'bada wahdahu huwa alladhi khalaq, agwanidde okusinzibwa yekka yoyo atonze. Oba tuli bumu? Naye atasobola kutonda yadde ekikuta ky'ekijanjaalo, kaifa yu'bad, butya bwasinzibwa? Mutuufu w'ensonga atasobola yadde okutonda ekikuta ky'ekijanjaalo, butya bwasinzibwa? Min huna dalla alyahudu wannasara, wano abayudaaya n'abakristaayo we baagwira mu kinnya ekiwanvu, we baasalawo okusinza Isa bna Maryama mu kifo kyani? Kya Allahu azza wa jalla, alladhi la yakhluq, atasobola kutonda yadde akatono bwe kati. Mu byeyawulidde Allah ebiraga nti yagwanidde okusinzibwa yekka, yatonze buli kyonna ekirabwako, ekyokka kitumala. Kuba n'omushiriku akikakasa. Watuli bumu? Mama Fiina oyo takyanyiiga, bamukubirako ebifaananyi kuba shiriku, nkakasi kyanyiiga, kuba naye yeemanyi nti yemuki ye mushiriku, ali waggulu w'abashiriku bonna. Batuli bumu? Bw'omubuuza nti ani yatonda eggulu eryo eriri waggulu, ansa agiina nti Katonda. Bw'omubuuza ani yatonda omuyembe, ansa agiina nti Katonda. Batuli bumu? Ekyo kiri mu bubumbwa. Okuva biguli nti obubumbwa bukkiriza nti Allah yatonze, era kiri mu bubumbwa bwa buli muntu yenna nti Allah yagwanidde okusinzibwa yekka. Nilwakuba shaitaani ejja n'ebuzaabuza omuki omuntu n'aleka obubumba obwo. Ku lwaki? Nabbi agamba kullu mawludin yuladu ala alfitra, buli azaalibwa ali ku bubumbwa bwa busiraamu bwakwawula Allah mu kumusinza yekka, mutuufu okumusinza. Watuli bumu? Buli mwana yenna azaalibwa ali ku bumba bwaki? Okujjako eyaggyibwamu mukullu eyazaalibwa nga yesi muki? Nabbi agamba hadithi entuufu, alwaladu alladhi qatalahu alkhidru tubi'a kafira fi batni ummihi. Alwaladu alladhi qatalahu khidrun, omwana Khidri alayhi salam gwe yatta mu lugendo lwe yalimu ne Musa alayhi salam, tubi'a kafira fi batni ummihi, oyo ye yabumbwa mukaafu mu lubuto lwa maama we yekka. Abasigadde bonna bazaalibwa bali kubuki? Ku bubumba bwa la ilaha illa Allah. Naam, nga tuva ku nsonga eyo, Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam agamba mu hadith ejiba ku Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, nga ntuufu eri mu kitabu kya Muslim alayhi rahmatullah, Nabbi agamba man maata, yenna Allahu azza wa jalla gwatuusaako okufa, wa huwa ya'lam, ng'amanyidde ddala, ng'amanyi annahu mazima ddala la ilaha illa Allah, tewali agwanidde kusinzibwa butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah, dakhala aljanna, omuntu oyo agenda oyingira ki?
yagenda oyingira ejjana. Aliwa ayogedde ekigambo ekyo n'akitegeera, n'ategeera amakulu gaakyo, n'ategeera ekigendeerwa mu kyo, nga n'ekigendeerwa mu kyo oba tuli bumu. La ikraha fi ddiini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. faman yakfur bit-taghuti, anaawakanya lubaale. Batuli bumu? Anaawakanya n'aleka ebikolwa ebyokugatta ku Allah. Amakulu n'agamba nti la ilaha wa yu'min billah, n'anywezaawo Allah, n'akkiriza Allah, n'agamba atya illa Allah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Oyo ajja okubanga yeekutte ku muguwa omunywevu, amakulu gwa la ilaha illa Allah. Kati ffenna abazze wano abagamba nti tuli banna la ilaha illa Allah, ddala kituufu ekigambo ekyo twakitegeera? Twakitegeera? Gwokimanyi nti Abakuraishi, gwokimanyi nti Abu Jahal, Abu Lahab, oba tuli bumu, n'Abasanajidi Quraish, Abakuraishi b'omu Makka abaafiira ku bukaafu, oba tuli bumu? Okimanyi nti baategeera ekigambo ekyo okusinga abasiraamu b'omulembe guno? Wadde okimanyi nti Abu Lahab, Abu Jahal n'abanene mu ddiini y'obuwangwa baategeera ekigambo kino okusinga abasiraamu abajja ne basaala omulembe guno? Amanyi lwaki bakitegeera tusinga? Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ajja okukibagamba nti byonna byonna bye balabanga ebitateredde wakati we nabo, oba tuli bumu, bizze lwa nsonga emu. Bamubuuza nsonga ki eyo mutabani wa muganda waffe? Yabagamba nti qulu la ilaha illa Allah, mugambe nti teri agwanidde sinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ani? Ekiraga nti ekigambo ekyo baali bakitegeera, beesasagga ne bazikubamu ne zaaka, ne bagamba nti ajaala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Omwana oyo Muhammadi mutegeera kyabagamba, kyategeeza mu kigambo ekyo, kyategeeza kuleka bakatonda baffe bonna be tubadde tusinza. Manata kumuleka, Lata kumuleka, Uzza kolaki kumuleka. Ajaala al-alihata ilahan wahida, bakatonda baffe bonna ayagala tubasaanyeewo tusigazeewo atya? Inna hadha la shay'un ujab, azze n'amawano, aleese ekyewuunyisa. Be baalabanga ekyo tebajja kukisobola, ate ng'obunnanfuusi tebajja busobola, ne bagamba omwana wa muganda waabwe nti ffe tukigaanye, tetujja kukwenyakwenya ntukikkiriza, ate nga munda tulinayo biki? Naye ffe eno osanga omusiraamu naye nga busamize, agamba muki? Musiraamu ate muki? Ate musamize. Osanga omukyala nti musiraamu naye ng'omwana we ayina ekiwuzi muki? Mu kiwato ekimutangira endwadde ez'amaanyi. Ojja musanga nga musiraamu naye ng'ayina emmindi gy'anywa emunywereza ku musajja yekka. Ojja musanga agamba nti musiraamu naye ng'agenda mu kwabya ennyimbe. Ojja musanga nga musiraamu naye nga ye mukulu wa kasolya. Ojja musanga nga musiraamu naye nga ye mukugu mu kusumika abasika. Ojja musanga nga musiraamu naye nga mwana wattu ayina amafumu g'abalwanyi mu nsonda mu nnyumba ye, n'entuula nga we ziri, n'ekibba ekirimu ensimbi eŋŋanda. La ilaha illallah, oyo aba musiraamu. Kitegeeza aba tiyategeera amakulu ga kigambo kye yakola ki? Olwo tekigenda mugasa. Akwakulizaako okubiri,
wallahi obukwakulizo buno ne betugamba nti kwata kamu kamalayo obudde tebusobadde tumala nebatwongera nekoonako buki kukoonako bukoonyi akwakulizako okubiri alyaqinu ay alyaqinu almunafi lishakki bi an yakuna qailuha mustayqinan bimadluli hadhihi alkalima yaqinan jazima فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. أقام الشيخ اليقين أككسة أكورتي أككسة المنافي للشك أككسة إكيغامبو كينو obutuufu bwakyo okujjawo okubuusabuusa bi an yakuna qailuha amakulu abeere ayatudde oba ayogedde ekigambo kino mustayqinan nga mukakafu akakasa obutuufu n'amazima n'ekigendererwa mu kigambo ekyo yaqinan jaziman okukakasa okujjuvu watuli bumu فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين وبكرزا موانا واتو تبويتاغا أناغا سيوا مبو أينو كوانغا أينا أوكومانيا أوكوكاكاتا أوكوكاكافو سوسوكو كوبوسا بوسا أتوليبمو بوغامانت لا إله إلا الله kakasa byonna ebiyingira mu kigambo ekyo nti Allah omusobozi mu buli nsonga yonna. Bw'oba oyina ky'omusaba kimusabe okusaba kwakkiriza nti Allah gwe yakkiriza musobozi mu buli nsonga yonna. Batuli bumu mukyala omwana abuze kakasa nti biidhinillah agaba oluzaalo ye Allah togenda eri bayaaye togenda eri bayaaye kakasa nti Allah yayina obusobozi obugaba oluzaalo gwe yasalawo n'awandiika fi ilmihi al azali mu kumanya kwe okubereberye nti anaazaala wallahi ne bwatuuka mu myaka 9 azaala olubuto alufuna era n'azaala omwana ate bulungi nga temumulongoosezza. Kituufu oba nedda? Watuli bumu kati lwaki weemenya musajja mukulu mu byafaayo Qur'an byetusomesaako mu baali baweddemu essuubi Allah aleeta obubaka nti omukyala agenda kukola ki? Musajja mukulu yeebuuza nti nzaala ntya ng'ate wa ana ajuz, ndi musajja aweddemu essuubi so nga ne mukyala wange mukyala muki mugumba, ate binaatuukira bitya? Naye ekiragiro kya Allah kiba kiragiro, bamala ne bafuna omwana. So kakasa olukakasa olwannamaddala nti okkiriza nti la ilaha illa Allah nga gw'otongozza mu mutima gwo nti musobozi mu buli nsonga yonna. Bizinensi eyo Allah yagiinako obusobozi. Abasawo baveeko tebalina makulu, bagenda kutta obusiraamu bwo. Musinkano omukyalo omusiraamu agamba nti yakakasa ekigambo kya la ilaha illa Allah, ayina kawoteeri ke naye ayina obulagala omusawo bwe yamuwa obwa pawuda, bamugamba nti bw'oba wanongo okola ki? Okuma essigiri, bw'eba etandika okukwata yiwamu ku ddagala lino. Omukka guno empewo egenda kukola ki? Egenda wonna gye gunaatuuka bagenda kujja bagule.
ani abigambye olwo wakakasa ekigambo kyewayogera kitegeeza tewakikakasa Allah bw'oba omusaba udu llaha wa antum muqinuuna bilijaba mumusabe Allah nga muli bakakafu ku lw'ensonga mwakkiriza ekigambo kya la ilaha illa llah olukkiriza olukakasa olutaliimu kubuusabuusa mumusabe nga mukakasa agenda kubaanukula temugezaako bugeza ne kino kyensaba anaakimpa nga ndabanga ekinene kakasa nti ajja kikuwa Allah agamba mu Quran suratu al-Hujurat aya ye 15 kuyimirizaawo akokkulizo kano akokubiri Allah agamba innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun Allah agamba innama almu'minuna ay haqqan mazima ddala abakkiriza abannama ddala abamazima mu kigambo kyabwe nti bakkirizaani Allah alladhina amanu billah beba bakkiriza Allah mu bwomu bwe ne bamutongoza mu bikolwa byabwe byonna ebifunwamu okusinza ne bamutongoza ne mu bulamu bwabwe bwonna nga tebakulembeza kitonde ku ye wa rasulihi ne bakkiriza n'omubaka alayhi salam olukkiriza olukakasa nti tewali kye bagenda kukulembera ku ye mu bitegeeza eddiini thumma lam yartabu ne bataba na kubuusabuusa kwonna mu kukkiriza kwabwe Allah n'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ne barafuubana mu kkubo lya Allah nga bawaayo emaali yaabwe okutaasa eddiini ya Allah bwe kiba kyetaagisa bo kennyini kwenyigiramu nabo ne bakola ki ne beenyigira mu kkubo lya Allah ulaika humus sadiqun abo be baamazima mu kigambo kyabwe kye baayogera nti la ilaha illa Allah aya endala ojja kugisanga mu suratu at-tauba aya 45 Allah agamba innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billah wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun abakusaba nga basaba excuses bato eyengedde abakaafu bajja okulumba obusiraamu ng'abasiraamu tebabalyazaamaanyiza wabula bajja kubalyazaamaanya batulimu naye ne bajja okukusaba nti bo basigale naye nga tewali nsonga ebasigaza si nti balwadde oba tulimu alladhina la yu'minuuna billah beebo abatakkiriza Allah si nsonga bakulaga nti bamukkiriza naye tebakola ki tebamukkiriza wal yawmil akhir n'olunaku olw'enkomerero tebakkiriza mu butuufu bwa kukkiriza nti gye luli wartabat qulubuhum n'emitima gyabwe nga giri matankane babuusabuusa ekigambo kye baayogera si bakakafu ku kyo fahum fi raybihim yataraddadun nabi sallallahu alayhi wa sallam bufunze bw'ebiseera mu hadith esanga mu kitabo kya muslim ebaka Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nabbi agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah hadith ekijje bulungi nabbi agamba ashhadu an la ilaha illa Allah nkakasa n'omutima gwange nenjulira nenjatuza n'olulimi lwange teri agwanidde sinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah wa anni rasulullah nakkiriza n'omubaka Muhammad mbaka waani wa Allah la yalqa Allahu bihima abdun
tewali mutonde agenda sisinkana Allah na bigambo ebyo bibiri ghaira shakkin nga talina kubuusabuusa kwonna mu kigambo ekyo oba mu bigambo ebyo illa dakhala aljanna, okujjako omutonde oyo Allah agenda muyingize ki mu lafdi ya hadithi endala naye ngeri mu kitabu kya Muslim nabbi agamba la yalqa Allahu bihima abdun ghayra shakin fihima fayuhjabu anil janna. La yalqa Allah, mutonde tayinza sinkana na bigambo ebyo Allah ghayra shak, nga tayina kubuusabuusa mu bigambo ebyo fayuhjabu anil janna, nazizibwa okuyingira ki okuyingira ejjana. Kasitunulira oyo yagamba nti la ilaha illa Allah, oba tuli bumu naye ate n'atambula n'agendako mu kyaki pasita amukwateko ku mutwe. Ekigambo ekyo yekikakasa mu butuufu bw'okukikakasa nedda aba tiyakikakasa, ku lw'ensonga abakubanga yakikakasa yandinyweredde ku ekyo, teyandisitudde kigere kye step nazzaako n'endala agende mu kyaki gy'amanyi nti mu kyaki eyo bazaalizayo Allah. Omusajja oyo omunajisifu ayina janaba ezenkanankana n'emyaka gye egy'obukulu okumussaako omukono nti akola ki amusabira, agenda kukusabira dduwaaki oyo misikini. Marra oluusi n'ekikayo omukyala akola ki tembalaba mu zikyaki akiina, oluusi n'enkofiira akola ki agiina, agenze bamusabireko mu kyaki. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afaanagana bw'atyo aba teyakakasa kigambo kyeyogera, kitegeeza erinnyo taliina, tagenda sobola kukigguzaawo kufuru eggadde luggi lwajjana gye yeegomba okuyingira. Sheikh agamba fashtarata fi dukhuli alqailiha aljanna, hadithi eyo nabbi ataddewo akakokkulizo ku kuyingira kwa nannyini kwogera kigambo ekyo ejjana, an yakuna mustayqinan biha, okubeera nga akikakasa mu mutima gwe nga takiinaamu kubuusabuusa kwonna. Wa idha ntafa sharutu intafa almashrutu, akakokkulizo bwe kabulawo kitegeeza akakokkulizo kano omulimu guno gwe tugambye nti kakokkulizo mu gwo nagwo guba teguliiwo. Mathalan, ekyokulabirako min shuruti as-sala, akamu ku bukokkulizo bwaki bw'essala dukhulu alwaqt, kuyingira kwaki kwa kiseera kyayo. Oba kitegereka, kitegeeza senga omuntu akakokkuliza ako akasuula n'asaala essala, oba tuli bumu, nga nzijuvu bulungi nga nabbi bwe yagisomesa, naye ng'agisaalidde bweru waki wa budde bwayo, esswala eyo teba na makulu era tagenda gifuna mu maaso gani, era alamulwanga atagisadde. Ku lwaki akakokkulizo kaayo takola ki akamu takatuukiriza. So bwe gutebe buli omuntu ayogera ekigambo kino naye nga takikakasa, kitegeeza kiba tekirina makulu kyayogedde, tekigenda kumugasa. Kwakkulizako kusatu bufunze. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. القبول okukkiriza lima iqtadathu hadhihi alkalima, buli kyonna ekigambo kino kyekimulagira, oba buli kyonna ekikwatagana n'ekigambo kino biqalbihi, mu mutima gwe, wa lisaanihi, n'olulimi lwe. Oba tuli bumu, n'okkiriza, olukkiriza olutakulekerawo chance kuleka Allah kyakugambye
na mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuva bwe guli nti wagamba la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah. Obufunda obudde bweyongedde okufunda, katugenda kukola ki? Kuyita mu bwangu biidhinillah. Okuba omuwulize okukkiriza ekigambo kino mu butuufu bw'okukikkiriza. Nannyini kukkiriza kigambo kino nassa mukola bye kimulagidde yagenda okuganyulwa mu kyo, era kijja kumuyamba okubeera nga aggulawo ejjana. Allah agamba suratu Rum aya eyanama 7, ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا محمد الزين كورا يفي tutumya ababaka bangi olubereberyeerwo gwenga tonnakola ki? Tonnaweebwa bubaka. ila qawmihim eri abantu baabwe, fajaauhum bilbayinat ne babaleetera obubonero bwonna obubakinga obubaka Allah bwabawadde, amakulu bwe basobola okusinziirako okukakasa nti ddala mu butuufu omusajja ono byayogera si bigambo bye. Watuli bumu wa innama ddala bubaka fantaqamna min alladhina ajramu, niye ababaka be tuzze tutuma si nsonga tubateereddewo n'ebyamagero bye balaze abantu baabwe. Abamu mu bo baagaananga okukola ki? Okukkiriza. Naye abo abaagaana okukkiriza tugamba twabeesasulizaako. Amakulu Allah yakola ki? Yababonereza aboononefu abaagaana okukkiriza ababaka. Wakana haqqan alaina nasru lmuminin. Ekyo nno mwana wattu yali nkola yaffe, kikakafu kuffe okubeera nga tutaasa abakkiriza, abakkiriza obwomu bwa Allah, abakkiriza amateeka ga Allah ne bagassa ne mu nkola. Ensonga katufuniike ne hadithi eno tumalirizeeyo n'akakwakulizo kamu insha Allah. Hadithi emisabo kya Bukhari ne Muslim ebaka ba Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Nabi alayhi salamu agamba mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan fakana minha naqiyatun faqabilat al-ma فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ekyokulabirako ky'obubaka Allah bwe yampa n'obulungamu Allah bwe yampa n'okumanya Allah kwe yampa kamathali lghaythi kifaanaganako ng'ekire ky'enkuba asaba ardan Allah kyatutte eri ekitundu ky'abantu, enkuba eyo n'etonnya ku ttaka, naye ng'ettaka eryo biidhinillah teririiko kiziyiza nkuba eno kuyingira muki mu ttaka eryo. Oba tuli bumu? Nesanga nga mwana wattu bateekayo empeke olw'enkuba eno ey'omukisa biidhinillah, ate nga n'ettaka terigiganye. Oba tuli bumu? Ne likkiriza enkuba eno, mwana wattu fa ambatat ne limeza ne lijjayo ebirime byalyo mu bulungi, mu bugonvu, mu ngeri esanyusa era mu bungi.
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. المهم ettaka lino nga likuuma bulungi ki ne likuuma bulungi amazzi gano ne gasobola okubeera nga galinnyikiza bulungi, abantu ne baganyulwa nalyo olw'obuyinza bwa Allah, ne banywa ku mazzi ago, ne bafukiira nago ebimera byabwe, era mwana wattu ne basiganamu empeke zaabwe oba ebirime byabwe. Ate ekyokulabirako ekyala kiriwa? Enkuba y'emu Allah agitwala n'etonnya ku ttaka eddala, naye nga ddyo kkalu ne lisangibwa nga baaliiwako bi oyiro. Oba tuli bumu? Amazzi gano nga bwe gajja gakola ki? Gakomaawo, tegayingira mu ttaka. Tegeeza n'ettaka terijja sobola gakuuma. Anaalima tagenda ganyula mu ki? Mu ttaka eryo. Tuyita mu bufunze. Nabbi agamba mu nkomero, fadhalika, ekyo nno mwana wattu kyekyokulabirako, man faqiha fi diinillah, oyo atuula nga bwe tudde n'awulira ebigambo bya Allah n'akenkuka mu byo era n'abissa mu nkola, wa nafa'ahu, ne bimugasa, ma ba'athani llahu bihi fa'alima wa 'allama. Fa'alima wa 'allama, n'aganyulwa n'ebyo Allah bye yantuma nabyo, n'ategeera Allah, n'amanya obusiraamu, ate n'abusomesa n'abaki? N'abalala. Era kyekyokulabirako ky'omuntu, man lam yarfa'u bidhalika ra'san, bamugamba nti leka shiriki. Isiraamu wagamba nti la ilaha illa Allah, leka okusamira, naye ng'ebyo tebimulya. Ng'enjogera ya leero watuli bumu, bamugamba leka bid'a, tebimulya. Asigala nga bw'abadde ne babimugamba okuva ku makya paka olw'eggolo, asigala nga bakola ki? Kambowire ekyafaayo. Nina abasiraamu abaddu okumanya omuntu atayina kino ne bw'aba ne la ilaha illallah kyemugasa. Twawangalako nabo gye twawangala, ne twafunanga omunakasha nabo mu kuleka bidaat. Omu ku bo n'avaamu eggambo eddene. Manyi gambo kiri yavaamu? Yagamba nti Abdu Nasir, ne bw'onsomera Qur'ani okuva gyetandikira paka gyekoma, n'onsomera hadithi zonna n'okola kino ozikubaawo, oba tuli bumu? N'otakomaawo n'onkalanga ne mu ki? Kalaayi ya butto, oba tuli bumu? Sisobola kuva ku mawuledi nadduwa. La ilaha illallah. Kati ettaka lino amazzi gakoze eki? Gazze ni gasanzeeko oyiro, ne bwetonnya okujula okuva mu ttaka okuggwa mu ggulu, amazzi tegayingira muki? Tegayingira mu ttaka. Tumaliza nakwakulizo kamu kekookuna, al inqiyadu lima dallat alayhi al munafi litarki dhalik. Al inqiyadu, okugoberera, watuli bumu, okussa mu nkola, lima dallat alayhi, ekigambo kino bye kikulagidde. Watuli bumu, ekigambo kino bye kikoze eki? Bye kikulagidde, almunafi litarkin, okujjawo, okuleka ekyo kyotegedde nga munna la ilaha illa Allah nti Allah yakikulagira n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watuli bumu, ekyo mwana wattu bw'okikola Allah bakuwadde kinene. Ekyo Allah bw'akikugabirira era oba owonye bingi, gwokola bukozi abagaana ng'obaleka, kuba man amila saliha fali nafsi, alongooseza ki? Mwoyo gwe. Wala taziru
wizra ukhra, tewaliwo agenda kwetikka mugugugu gwa munne. Kyova Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayagala nnyo muwala we Fatima ku lw'ensonga mu baana be ye mwana yekka gwe yawangaalako naye, abasigadde bonna Allah yabajjuula bakyali bato. Fatima ge yakola ki? Ne yamuyita nga taata ayagala omwana we, n'amugamba nti ya Fatimata binti Muhammad, owange Fatima muwala wange, salini, nsaba nze kitaawo mu bibugagga byenkola ki byennina, kyenninako obusobozi nkikuwe. Fa inni la amliku laki min Allahi shay'an, bw'otaakole Allah byakulagidde nange omubaka we byenzize nabyo. Batuli bumu, ekyokuba nti nze asinga okwagalwa mu maaso ga Allah, siina kyeŋŋenda kukugasa mu maaso ga Allah yadde akatono. Suratul Luqman aya 23-24, waman kafara fala yahzunka kufru, yenna wakanya amateeka ga Allah n'ebiragiro by'omubaka alaihi salam ne sunna ze, fala yahzunka kufru, toddaawo omutima ne gukwewanika n'onakuwala olw'okuba aganya okukkiriza amazima n'okussa mu nkola ebiragiro byani bya Allahu azza wa jalla ne sunna z'omubaka alaihi salam. In ilayna marji'uhum, gye tuli yeri obuddo bwabwe. Fanunabbi'uhum bima amilu, tubajjukize bajjukizibwe balagirwe, Allah balage buli kye baakola. Inna Allaha alimun bidhati sudur, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adhabin ghalidh. So barakallahu fikum. Omuntu bw'omulagira naddala agamba nti la ilaha illallah nkikola n'agaana, bw'otuukiriza bisigadde birekere ani? Birekere Allahu azza wa jalla. Kuba omulimu ogwaffe tulina kye tuyita hidayatu al irshadi. Naam, irshadi, kulagira, kulungamya. Amma tawfiqi famin Allah. Omuntu okumugamba nti va ku bwenzi, mulimu gwo ng'omusiraamu. Omugamba nti siramuka, mulimu gwo. Amma okuleka eddambi eryo n'okusiramuka si mulimu gwo. Gwani? Gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi alayhi salam hadith newankubadde fi sanadihi maqal, mu lujege lwayo mulimu obulumira oba tuli bumu, ekyo mimbabi adayi amanatul ilmiya. Buli bw'obanga olina hadith gy'ogenda okwogera mu maaso g'abantu naye nga hadith eyo nafu, kikkakatako ng'omuwalimu, otegeeza abantu nti hadith eno nki nafu, baleme kkakasa nti ebigambo ebyo 100 ku 100 byani. Era bwe tuba tulawa hadith ennafu mu maaso g'abantu, narwihi tugirawa bisighati at-tamridu. Qiila, yuqaalu, yurwa, kigambibwa, kyagambibwa. Ku lwaki? Tuba tukakasa nti bino bigambo byani 100 ku 100. Ku lwaki? Allah bwe yawokka obukenkufu mu irimu eno bahakamye ku hadith eyo nti nafu. Kati kigambibwa mbu omubaka yagamba la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaa lima jitu bihi. Nkimanyi obadde ogimanyi nnyo era ng'ogyogera nnyo mu bantu, batuli bumu naye towulira jjujimuli. Nnyingi ze tubadde naffe tumanyi, naye oluvannyuma lw'okubikkula n'ogisanga nga nafu, awo okola ki? Ogikomya. Tegereka, kigambibwa mbu nabbi yagamba la yu'minu ahadukum, omutonde tayinza kutendebwa na bukkiriza oba na kitendo kya bujjuvu bwaki bwa bukkiriza, hatta yakuna hawahu, okutuusa bwe kubeera okwagala kwe tabaa
lima jitu bihi, nga kutambula kikumi ku kikumi n'ekyo kye najja nakyo, Allah kye yantuma nakyo. Batuli bumu, amakulu nga takulembera ku Allah, takulembera ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi. Abakkiriza tekageza ne kabatanda ne mukulembera ku Allah nombaka sallallahu alayhi wa sallam. Kamaliza n'ebigambo bya Sheikh Qiti alayhi rahmatullah mu kitabo kye bayita Adwa'u al-Bayan. Agamba alayhi rahmatullah, wa yadkhulu fil ayati dukhulan awwaliyya, mu aya eyo muyingiramu oluyingira olusooka. Oba tuli bumu, okubeera nga tekikkirizibwa taharimu ma ahallahu Allah, kuharamisa Allah kiyafuula halali. Muna la ilaha illa Allah tasobola kuharamisa Allah kiyafuula ki? N'omusanga nti nsubuga emmamba nga yagivaako ate nga tembutula, si nti bwagirye mu lumi olubuto nga yagamba nti la ilaha illa Allah, ng'era ayagala ekisumuluzo kye kimuggulirewo ejjana. La, wallahi agirya. Bw'asisinkana tayinza kugaana muwala we nansubuga kufumbirwani nsubuga, bwe nga tebalina kakwate ka musaayi. Batuli bumu, tahrimu ma ahallahu Allah wa tahlilu ma harramahu Allah. Era tomusanganga haramisa Allah, tomusanganga ahalalisa Allah kiyafuula ki haram. Kulwaki? Alhalalu ma ahallahu Allah walharamu ma harramahu Allah. Ekiri halali kyekyo Allah kiyafuula halali mu Qur'an ne mu sunna zombaka alayhi salam, walharamu ma harramahu Allah, nekiri haramu kyekyo Allah kiyafuula haram mu Qur'an ne mu sunna zombaka alayhi salam. Wala din, teri kiyitibwa ddiini illa ma shara'ahu Allah ayyi ala lisani Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ate teri kiyitibwa ddiini okujjako Allah kiyafuula eddiini ng'ayisiza kulimirwani kulombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tulabye obukwakulizo beka? Akasooka, akokubiri, akokusatu, akokuna al-inqiyad. Tusaba Allahu azza wa jalla amannyo gano gonna nga bwe gali omusanvu agatuwe, ekisumuluzo kyaffe kigafune, olwo nno kisobole otuggulirawo ekkufulu eneeba esibye oluggi lwaffe olw'ejjana. Tusaba Allahu azza wa jalla akkirize okujja kwaffe. Tusaba Allah okubeerawo kwaffe wano, okutandikira ku bazzejjo n'abaasuzeewo n'abazze oluvannyuma, empeera yaffe agitulage ku nnaku n'enkomero nga yeeyawudde emirimu emirala. Tusaba Allahu azza wa jalla atusiime, atugabire ekigambo kya la ilaha illa Allah kibeere nga kyekisembayo ku nnimi zaffe, atwejjana mu ntandikwa nga tatubaze yadde okutubonereza. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.